Lino ebitundu 98 ku 100 biva mu Uganda ebikola bino: Bumba, ebinoni, limestone, marble ava e Karamoja. Ebyo naye bagatta ne bakola amasowaani, ebikopo. Eri gye twabadde gye babibumbira, gye babirongooseza, ne babitonaatona, ne bijja ne biyita mu tanuulu. Kati eno ye product eva mu tanuulu. Bwe mala okuva mu tanuulu eyo erina genda wali bagiscreeninge, erina damage ng'eddayo, eyita egenda mu boxing, egenda mu katale. Made in Uganda, even the quantity of the kilograms and what? Ready for market. Yeah, ready for market. It shows a very tremendous work, and indeed we hope so. Within the next 5 to 10 years, Uganda is going to be very far. Indeed, it's going to show that Uganda is growing. As you see, we are going to middle class income. So that is really, really great. We thank General Saleh and your team, because the companies which are here really shows that Uganda is moving at a higher speed. You've come to a place where we assemble most of the lighting products and some of the home appliances. Ebintu ebikozesebwa ebimu ewaka ebya bulijjo. Kati ffe essaawa zino tukola percolator, tukola extensions, tukola power banks, tukola fridge guards, TV guards, tukola faani ez'oku bisenge, standalone ebeeyimiridde eza bulijjo, tuyina eziri rechargeable nga ziri eri hybrid nga n'oba amasannyalaze gavuddeko osobola okugikozesa oba amasannyalaze gavuddeko. However, still tuyinamu n'ezimu nga tuzi embeddingako ne solar. Oli abatalina amasannyalaze ebitaala ebimu bye musinga bye mulaba bulbs, ebitaala emergencies bino nti amasannyalaze gavuddeko ne gaaka automatically. Ebitaala ceiling lights, some street lights ebyoku street okwo ku nguudo, mu butale market vendors bakozesa byonna ebisinga tubyasembolinga wano. Tulina brands, trademark brands ezaffe, DP Light, buli product yonna nga DP Light fe abagikola. Material asinga yenna gwe tukozesa wano ava China. Yeno ye source ya plastic yenna bodde w'ekintu kyonna ekikolebwa wano gye tumukola wano. Ebisigadde item akakosi ka trusting car. Kano kagundi ka. This section is the warehouse. From the warehouse, we are going to move to the packaging section to have a look at what is made from here. Yeah. Kilometers to find the right gate, because we have 3 gates. From here. This gate is this is not the main gate. This gate is for products exit. Then we also have a gate for raw material. From this gate to the raw material gate is a PPEs to access from the other shed. Million per month to the staff in the factory. How many workers do you have? Workers, they range between 1,200 to 1,300. Yeah. These ones are going to be recycled. For any slight damage, you recycle. So take turns after around an hour or 2. We feed them from the workstations. What we require of them is NSSF, original national ID, and a tin. Because
we pay tax. Pay as you earn. And we are doing on-job skilling. We have some that came with zero experience. At least now we can operate a forklift. $1 million per month to the staff in the factory. How many workers do you have? Workers, they range between 1,200 to 1,300. Yeah. And this investment is over $30 million US investment. Ye Pioneer Factory mu Industrial Park muli Ocean. Etudde ku acres 52. N'ekyo kibangirizi kye mulabye ekiri awo waliwo yiika 21 tugenda zitwala. Mwaka egunaggwerako nga tuli mu acres nga 7. Tu employing abakozi 1,200. Tu employing abakozi 200 olumu 300. Factory eno ekola essaawa 24. Mwaka mulamba tewali lunaku na lumu lwerikola ki lweriwumula. Ate raw materials, over 90% of the raw materials ziri locally sourced. This factory produces not less than 40,000 square meters of tiles in a single day. Olumu tugenda mitwalo 5 olumu 6 eja square meters buli lunaku. Kati bo bano bakikola bulungi nnyo. Bali bwe tulaba wali side za wali bo bali mu ku assembly. Usinga ebintu byetukola bisinga bya lady. Ko bya lady. Tuyongere ko wano ngeri y'omwami gyabadde agambye. Kati sawa zino tukolayo ko ne fridge guard. Kati ko solar ngera ekola kyekimu netekola kyekiri ekya waligulu mu masanyalaze wali. Naye nga yekola bwotyo oba bweddeko so charging ka still. Nayogera n'endeku gikwasa president omulamba biri ku mutindo. Chinese owned. Biwano kubanga onena plastic kati bana abawala bafikisinga buli muntu alina assignment gyakola era bamala fikisinga wali ne bateekako zi boards ezirimu ka system akasobola okulagira system ey'amapeesa okukola. So kali wano buli muntu kola bali wana alina assignment yeyiye gyakola ku zino naye nga ogenda omwetegeeza olina plastic buuliza n'amanya nti omuzindalo guno kuliko ekizibu. Ogenda omuteeka n'oli eyasoma ebintu bino bye yasoma mu kibiina ng'ono ali wala. Kyembagambe nti abantu beekatwe abakozesa URI, Uganda Industry Research Institute, tebalina ebintu bye bakola nga byanjawulo. Bano batusookayo abatuuze bano Abachina. Agenda okujjukira ebitabo byo ng'omaze omulaga nti osobola okukola ki okubaako kyokola.
buli kika kya muzindaalo weekiri. Zikyali mu testing watu kati oyogera olabe tennaggwa ebulako akaawano eyambale kasookola kubikwa wano kyobulaba sente nyinyi nnyo ziri mu apartment z'ekyanja. Kyanja kati wajjudde apartment, buli muntu akwata sente abuzimba apartment. Tumuyita dead capital. Kati ajagamba anjagenda ate nziguleo factory product sime bansaba omusolo biki n'atamanya mulongorani mu myaka 3, 5, 10 eyo ku factory ejja ku breaking even. Eno kizimbe kye kino kiggwako ojatuuka ekiseera nga kyanja ghost town ng'otewe kyagala kubeerayo naye ng'otaddeyo biliyoni 3 singa obadde olina product n'ogenda ng'ogi upgrading n'otuuka ku mutindo gwa UN oba oliro ddawa. Balisiro aye bagambye dabakooye lino ly'ettaka ebbumba kiba oba bwakuli bange 5 era yamanyi obudde bwe kwanaakola ki kati kino kiyambako mane mulabye ku nfuufu teri nfuufu ebyayiko obulungi biri mukuyita wasobola kuwaako ewedetulabe bwefaanana wano just the quality of the staff. Sebo alo mwe musembayo ati era mwe musembayo nina gwe mpulira wano kali wano ebiwedde Kampuni bagiyita sawa trademark ate ku sowaani ezo ebintu ebiri for the same applies to the toilet. So all this is damaged. Yeah, we may find out when all this one is damaged. Yeah. Then ekisooka twagala tubeere ba ambassadors abatuufu nga tugezaako okubuulira baganda baffe abali eri kiki gavumenti kyekoze wano, biki ebikoleddwa wano nga tetuliiwo. Kuba abasinga ebisinga tulaba nnyo social media ate bino situbiraba. Kati bino by'otubuulira olwaliro ebya tractor bipya nnyo mu matu gaffe naye nga that is the reality. Olwaliro tugamba nti wano koyo lya mitayimbwa. Amanya n'eddoboozi Ismail Zige, chairman wa NRM South Africa. Nebaza His Excellency the President okulaba nti tuli mu ggwanga yatukomyawo ne General MK okulaba nti tuli wano n'ebitongole ebirala ne twebaza General Sale olw'enteekateeka y'ekapeeka kubanga kye tusanze ekapeeka mindset z'abantu abali mu diaspora ndala nnyo. This is really amazing. It is really exciting. Uganda yensi gyolaba ekula ku musingi ogwayiriiri. Tusaba bannayuganda bali mu diaspora mindset change, babeere ne mindset change. Mwagale Uganda with the patriotic
love Uganda, build Uganda, support Uganda. Ekyo tulabye kapeeka ku luno makole gali 36 sofa twakalambulako 6 of them. Naye buli tusanga abantu balina emirimu, young people. Amannya n'eddoboozi Moses Kibombo Ssentongo nga nze President General Confederation of Ugandans in Southern Africa. I'm very impressed nti ebintu ebisinga tubiraba situmanyi nti biri Kampala bikolebwa wano Uganda ate nga mwattu bikolebwa wano Uganda. Era nja kukubiriza baganda bange bonna betuwangala nabo naddala ebweru wa Uganda nti Uganda ine ebintu bingi ebikyuse era byetulina okwenyumirizaamu n'okulaba nga tubipromotinga ate oba oliawo n'obitundako mu mawanga gye tuwangaalira. N'okukubiriza bonna abakomyewo nti there is business here. Osobola okubeera agent w'ebintu ebimu ebikolebwa wano Uganda n'ofunamu ssente ate n'otambuza bulungi obulamu bwo. Nja okwebaza gavumenti ya Uganda from His Excellency the President okutuuka n'abantu bonna ate era n'okwebaza Honorable Prime Minister ayatuwadde chance eno okujja okulambulako wano e Kapeeka. Bisowaani, couples, toilet sinks, biki byonna akatale kaffe konna ka East Africa. N'akatayiro ka East Africa ky'oba olaba Kenya yeebuuza nnyo ebibuzo bingi naye Uganda etusinga etya kubanga tayiro yaffe eva wano enegende Uganda nga olaba mu nguudo zaffe zitandise otereza mpola mpola neetuuka nga damage eri ku 1%. Naye nga ate beezaawe tezisobola kuveerera ezituuka Kapeeka damage ogenda okisanga eri ku 40% olwa durability ne strength. Kyeza tayiro ya wano ebbumba lye tuyina ne minerals y'amaanyi. Ekikopo kya wano esowaani ya wano yaki y'amaanyi. Tuli mu butimba bw'ebyennyanja. This section is the warehouse. From the warehouse, we are going to move to the packaging section to have a look at what is made. These ones are going to be recycled. For any slight damage, we recycle. We are going to apply glaze. Then we shall design. It's hot. And it is a goodwill tile. Goodwill Uganda. This tile is going to come back after 2 hours as a ready tile. But to have one tile, the process takes an average of 30 hours. It's a chain process, continuous process to make this tile. We burn these tiles at 1,300 degrees Celsius. The fire that is inside there is at 1,300. But because of the heat insulation, you may not be able to believe that the heat that is there is 1,300 degrees Celsius. Now we are going to look at this tile when it is ready. Tugezaako kukola kati. Tugezaako kulaba nga tulwana olutalo lw'ebyenfula nga General Sara ayagala kudda bigere bya Samuel Mukasa. Abo basajja abaafaayo olwabulemeezi okulabika nga bwekola ki. Kakati nammwe gye muli poliisi ezo zigenda zibakola ki? Zigenda zibasenda. Kuba history w'Abafirika bwatu wajja akola ki? Entalo z'okwenunula mu byenfuna mu by'okubeera. Olutalo lw'ebyenfuna lugenda kubeera lunene nnyo. So ekitundu kino tetwagala kikozesa ffekka era tetukikozesa ffekka wabula twagalayo ne bapartners abalala senga basooka ne bategeera enkola yaffe nakiki kye basobola okwenyigiramu kuba wano tukyalina ettaka eryenkano ekitundu kino kizimbibwa mu feezi 3. Factory omukulu zaayogeddeko 35 ziri mu feezi esooka naye nga tugenda kizimbira mu feezi 3. Kati ekitundu kino kyenkana square mile 5 n'obutundutundu 2. Biwano kubanga onena plastic kati bana abawala bafikisinga buli